mulekerawo okugamba bannayuganda aboogera olunyarwanda okukola kye bayita naturalization. Naturalization kitegeeza omuntu atali munnayuganda okuwaayo obutuuze obw'eggwanga eddala oba obunnansi bw'eggwanga eddala lyali asooka afune buno obwa Uganda. Abantu bano tebalinayo ggwanga ddala lye bali ba citizen bannayuganda, era eyo provision ya naturalization ekola kuba aliens, ekola ku bantu nga si bannayuganda. Mulekeraawo okuddira bannayuganda olw'okuba tebalina bumanyirivu mu mateeka ne mubakaka okufuuka naturalized citizens, ng'ate ne be bazaala babeera si ba citizen, bajja kweyongera okusaba. Tebakkirizibwa kukulembera na ggwanga, tebakkirizibwa kubeera bakansala, tebakkirizibwa kubanga mubafuula abantu oba ba citizen ab'ekibogwe. Bano ba citizen ba Uganda abaddala ddala, naye ng'etteeka ebbi lyerikyabakuumidde mu kiyungu. N'olwekyo mulekeraawo okulimbalimba abantu baffe nti bakole naturalization. Tujja kubawaabira mu memorandum gye tulina eya amendment of the constitution. Mulimu ne amendments endala ezigenda okugenda mu mateeka ga citizenship kubanga ziri bbiri. Kati mu amendments ezigenda mu tteeka la citizenship liriko provision ya identification, certification n'emisingi emirala egiteekeddwa mu mateeka omuli ne dignity of all persons in Uganda. Kakati wateekeddwa okubaawo engeri kubanga kino this is a management problem. It is a failure of management on the part of government. Kubanga mu America mulimu ba citizen ba America naye nga of Iranian descent, mulimu ba citizen ba America of Russian descent, of Syrian descent, naye America ebamanyi nga ba citizen. Why? Because emanyi bwe bakwata. Waliyo ba citizen mu America nga bamu balina mu abamu bennyini nga balina nga babazaala mu America naye nga bazadde baabwe ba Afghanistan naye nga bo babazaalira mu America, naye America eba emanyi bwe bakavaninga abantu baayo. If this government does not know the citizens and where they are, erina okukola identification procedure mu tteeka to identify and distinguish between a Kabalebe who is a Rwandan and a Kabalebe who is a Ugandan. Otherwise, how do we, because all borders have no fences, how do we distinguish between Ugandans and non-Ugandans? Between the Nues and the Acholi? Between the Congolese and West Nilers, how do we distinguish? Between the Lema, the Hema, the Lendu, and the Bahima and the other people, how do we distinguish? They speak the same language. So Uganda must stay up. And that is a government, it is a management failure. We are assisting the government to manage itself well. Have lost all that they have. Baba Bieketaka, Baba Lemessenza, etteeka twagala liteekewo reparation procedure ze babasasire balina obaliyirira be bafiiriddwa bannayuganda bano. Bannayuganda bano babadde basosolebwa nga bo tebayisibwa nga bannayuganda abalala. Babasasulire balina ebintu bye bafiiriddwa agayaye gababbako ettaka. Mukimanyi nti mu Uganda atali munna Uganda tosobola kubeera na Mailoland oba freehold. Kati agayaye gagenda gababbako ettaka ku Kamala. Omanyi nti bano boolaba bafiiriddwa okufuna ebyabwe nga babba baabwe bafudde ebiri mu Succession Act byennyini ebiweebwa bawiido bano tebabifuna kubanga bagamba tebulina bufumbo tebwaliwo kubanga mu mateeka tebwaliwo. N'olwekyo bano boolaba tebakkirizibwa kugenda mu myoga parish development model kubanga ebyo bigendebwamu bannansi. Mwe bannayuganda mulowooza ku passport na ndagamuntu byokka, naye bino byenjogerako gyebiri babonyabonya obusajja. Bakyala balungi nnyo naye bafumbira obusajja obubi nga bumpi ne buba bwolwokuba bugamba mbu si bannansi ne bagumirayo bano bazaala kati obwana bulyawo tomanyi oba kayimiridde oba katudde kubanga amateeka mabi. Eggwanga lirina okubaliyirira ebyo bintu bye babatuuzizzaako. Emitwalo 10 egy'abannayuganda bwe twakoze statistics mu
mwaka oguwedde emitwalo 10 egya Uganda mu myezi ena babadde basasula emitwalo 25 ku mitwalo 5 egya passport. Ezo sente zonna nga gavumenti etwala ntwala kyokka abantu bye basasulidde nga tebasobola kukola ki. N'olwekyo tugamba Abanyarwanda okukuuma documents ezo bajja basasula singa etteeka lino abali mu Uganda tebamutwa tebamutwa olupapula kiraga oba identity oba passport. N'olwekyo nze ndapita ja Buganda naye kinnuma be baganda bange okubala nayingira palamenti okusatu 11 twali mu palamenti Abanyarwanda nga tuwerako naye nga abeeyogerako nti Banyarwanda yenze waliwo omugenzi we Namutamba Kirenga, waliwo Justice Simi, waliwo twalituwerako naye fe abamudde twabayo mukiraki era nze emirundi mingi Abannarwanda b'omu kitundu kyaffe eky'Enokota Mpigi batuukangako nga basobeddwa nga babamya empapula, babamya passport, babamya identity card. Ng'oluusi kireeta mu palamenti naye nga tekisobola kukola ki, tekisobola sipiika ng'ampa obudde nenjogera, minisita wa internal affairs abeerawo mu kiseera ekyo n'atukakasa nti bagenda bikolako naye n'okutuusa ku ne bawanga tebatagira ki. Twali twakasisinkana pulezidenti emirundi sigijjukira nga twogera ku nsonga eyo ey'obutuuze bw'abantu abayitibwa Abannarwanda abali mu constitution ate nga tugamba tebalinawo gundi ggwanga ddala lye bamanyi nti ggwanga lyabwe. N'olwekyo banna ekintu kino ndowooza tuleme kukizanyisanga eggwanga. Saagala kwongerako ku bintu Honorable Mbidde oba olyawo ne chairman waffe Kayitana bye yayogedde, ne ebintu byonna bye boogedde byebyo mubitwale nga bikulu naddala gavumenti tulabe nga abantu abayitibwa Abanyarwanda aba Uganda bafuna bayisibwa ng'abantu abalala baki abannansi ba Uganda. Eggwanga ly'Abalundi okuyingizibwa mu constitution nali mu palamenti naye nga abamu bwe twali tususpendinga okuba nti si Baganda nga tebiyita Baganda nga basanyufu nga basanyufu naye munnange okuva olwo simanyi oba Abalundi nabo bwe bagenda babasaba bye basabamu simanyi naye ng'eggwanga eryo lyagira okuteebereza omuntu okuva nga tolina na nsalo n'otekebwa okuba kw'eggwanga eryo mwoli naye ate abasalibwa ku mawanga agatwetoolodde ne baba nga tebakkirizibwa ki kufuna passport oba ndangamuntu. Bane sirina bingi byakwogera, njagala okwebaza omulimu omunene gwe mukulu Kayitana gwaliko ne Honorable Mbidde, mwebale ate Mukama yatuyamba ne tufuna n'amateeka ategeera ensonga si Uganda yokka naye Afirika yonna n'ensi yonna. Mbidde bw'asituka okwogera ne mu East African Parliament buli omu yagira ki yakakasanga nti omusajja agira ki yayogera agira ki abitegere. N'olwekyo ssebo tukwebaza. Nze nali simanyi nti oli Munyarwanda naye era naawe kyokola lwakulumibwa abantu bati bantu baffe bano Abannarwanda abahoohooterwa. Mukama abeere naffe.